441. Olwaleero Paalamenti ey'omulundi gw'e12 lwetuuzizza olutuula lwayo mu kisaawe Kololo era nga olukungaana luno lubadde lwetabiddwamu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ssaako Ssaabalamuzi w'eggwanga Uganda Flavian Nzeija. Luno mwe basinzidde okunoonya Sipiika wa Paalamenti ey'omulundi gw'e12 ssaako omumyuka we. Ku kifo kya Sipiika wa Paalamenti Jackson Oboth yamezze banno so ng'ate omumyuka wa Sipiika abadde Thomas Tayebwa era nga yabaddewo mu kisanja ekiwedde. Kwe omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wano wasinzidde okulaga obutali bumativu n'engeri baminisita asaka ababaka ba Paalamenti gye bakozeemu emirimu gyabwe ku byalo eri abantu gye bakiikirira. Era wano wasinzidde okusaba okuwaayo engeri abantu gye bakozesamu ensimbi zasindika okulaba ng'abantu bejja mu bwavu. I've been polite. I talk as if I'm a preacher like John the Baptist. Please. But now, as President of Uganda and Chairman of the NRM, I will be very rough with people who want titles but don't want to help, who betray the people they lead. Why? Because I have already laid a trap for all of those people. I have put money through government programs by begging all these big people, Parliament, what? We have got programs on the ground. As I speak now, in every parish, there is 800 million shillings low-cost capital in each parish. 800 million. Era omukulembeze w'eggwanga wasinzidde okukoowoola bannayuganda okuva mu kwebaka ne babongota wabula baveeyo benyigire mu nteekateeka za gavumenti okusobola okulaba nga ekisanja kino bejja mu bwavu. We are having more than 2 billion in each parish by the end of this kisanja. So therefore, I don't want to hear that there is poverty in a homestead which has not accessed this money if they have the land. I demand this. And anybody who is a minister, if I come to your area and I find that you have not done it, I will sack you. There's no need. Why? It is because I'm polite. I don't want to embarrass people. Ministers are mature people. You talk thinking that they will. But if people don't care about their own people, why should I care about them? Now, that is per parish. There is capital in each parish now. Omujja Jackson Oboth wasinzidde okutegeeza ababaka bonna abalonde aba Paalamenti ey'omulundi ogw'e12 nti olutuula olugenda okuddako olwokubiri lugenda kubeera ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogw'omukaaga era nga lugenda kubeera lwetabiddwamu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wano wennyini mu kisaawe. Ku Rakai TV amalindirire Nze Rose Kabagahe.